bulungi wa tahmidillah alladhi ja'ala zawjaka min ad-du'ati ila al-khair webaze ne Katonda okuwa omusajja akola abantu okubazza eri obulungi wafakakum Allahu fi lima fihi ridha Allah wongera obanywereza ku byasiima. Thani ekyokubiri la yajuzu laka al-khuruj li ziyarati ahadin tukkirizibwa genda kulambula muntu yenna illa bi idhnihi okujjako nga akukkiriza. Abo be bakyala abatabeera na DNA. Bulijjo kinjagala okukujjayo nti DNA obusiraamu tokoleka okutunula DNA yokka. DNA ke kasembayo enteekateeka ye n'omusingi eri ki? Ono omukazi apaaluuka obupaaluusi ne bagamba nti yagenze ne kojja bali mu lumbe wiiki namba. Ono wuliriza amaka innama alwaladu lilfirash bano omwana wa muki DNA ke kisembayo maka naye eno wansi gye tusookera obutagikkiririzaamu wateeka okubayo omusingi ogukoze ki hadikowa. Uli hadikowa tokkirizibwa kugenda kulambula beewammwe n'ofuluma mu kisaakaate kya bbaawo tekisoboka mu busiraamu illa biidhinihi kujjako ng'akoze ki wane waffe DNA kigitulemezaako mukazi kyaga asaba asaba omunafu asaba atoola onaakuulyako obuulizi enkya ŋŋendaka wallahi nga tosobola kumuga nti ojja kgenda era nwanaakomawo olabiraawo ng'agize eki oyo DNA oyo oba oyagala oba toyagala awo nze wenyimirira. Saagala kuleera bazzukulu batali bannange ssente tuli bamufuna mpola omwana omaze mumazaako senior 6 nga bamunona ebyo byagala bagagga mu imaani ne ssente. Sawaawu kyekimu kaanu aqaribi amu gaira aqaribi kyekimu ogenda mu baŋŋanda zo oba si baŋŋanda zo tova waka kujjako ng'akoze ki obusiraamu bwa waka nga tetunagana DNA esooka otegeera obusiraamu obutabaamu DNA bwe butya naye buno obwaffe tuli mu lutalo wano ewaffe tuli mu mbiranye kanaayo kyani illa okujjako idha kana hunaka urufun nga mwine embeera yammwe ey'ekitundu bainakuma wakati wammwe awo oba قرائن أحوال تدل على رضاه بخروج لحاجة من زيارة محارمك nga waliwooko obubonero obulaga nti tekikosa mu kalica yammwe okwetwala nga tosabye. Anti omanyi Abawarabu bambi tebawasa wala. Abawarabu bawangalira mu kisaakaati mu kyalo kimu. Taata ali wali ne maama ali wali ne kiziwe ne muganda bawasangana mu b'eŋŋanda naye kati bamuganda kufuluma kisaakaate kya bba. Okujjako nga waliwo obujulizi obubonero obulaga nti bwe muba mufulumye mu kalica yammwe tekizira. Wano kalica ya Uganda omukazi waddembe okusula gy'ayagadde naddenkera n'akubuulirako nti mukoddomi oyo yantutte nno wano nagenza kunyigako essimu nga tegyayi era n'akomawo n'afumba alaali nga bulijjo naawe n'okitwala nti wano ani awasa omukazi nga baamukozesa dda ne yeesika awasa tali mukozese gwe bajerega nti wawasizza fala olw'okuba omuyimbi yagamba nti egaali ekoze mwenna ne musiriwaliramu bayimbi omuyimbi omutamivu atutegeerera atya egaali ekozeko ebeera namu oyo gw'omwenge ng'oguleeta mu basiraamu kyetuvudde tulemera ne mivumba Museveni atugamba twambale bannange twambaleko naffe essaati empya ngatti nkadde n'owulira omwenge mwerere nga bwe gwogera gwe bw'ogyegulira nga mpya n'ogikaddiya n'oga nti oyambale ey'omufuumu omuwarabu oba omuyindi obungu bwa wano enji baleete ennungi ani yabaganye nga mpya. Museveni atufuza abonyebonye n'abantu ba wano babagobako ebikadde mwambale ku mpya nti kati alagire baleete empya ennamu kanti mumwagala ne bwe ziba namu era mwagala nkadde. Nze ne bwe munnonda mbafuge sikkiriza ne bweba mpya nga ziri zibaleeta nga mpya
bo baagala zino sinkugambye baagala zino ne bwoleeta empya ziri baagala nkadde ekiri wano gwoki gwe nkugambye nti omuntu wa wano n'amala awasa n'agana nawasizza mwana muto talabanga ku musajja bonna bamuvuma kati ensi erimu ebavuma abawasizza babbikira nga ne Allah agamba inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abukara tugenda kuba tubaddiza embuzi zaabwe aga nti zitwagala bakozeeko ne mujja neera mwagala bazikurapo gwe towulira nti abukara Allah okukyogera ni mujja nakiribeerayo tokiwulira nti ze prestige naye kati nyumiza abavubuka banno bano ababaana munnaye mungu yangeredde nawasizza akawala nga tekalabanga ku musajja gala wasizza fala n'olya lumonde ayogera kati ensi erimu abalowooleza mu kuwasa ebikazi ebikadde nti bye bisinga abaana abato teyinza butayagala bigatto bikadde birds of same feathers ku ngatto n'abakyala la yajuzu laka tokkirizibwa oba okitegedde kati busiraamu wano tukyalwana nnyo okukomyawo abantu baage ekibuyaga yabafuuwa ne babuuka n'obuveera kati okubasikayo twetaaga empenduzi ennene nnyo badde ku ground agamba omukazi n'ayenda ku basajja ana nga gw'oli waanamu omu oli musiimuulamu oti ebifaananyi biri byonna olina akasiimuula akadiriiti ne bwawangaala emyaka 5 gwolowooza olw'okuba alinaawo ayinza okwerabira bali mubeera ku buliri nga muliko 2 naye nga muliko 8 agira n'aleeta ono n'aleeta ono n'aleeta ono nga ye ali ku lutimbe awo wayatulira erinnya lya Sowedi nomugati ate Sowedi azza atya nsonyiwa sole eyo sole esonyiika eyo ebintu byetuwulidde mu bukulu ani ali bibabuulira katufe nga tubogedde kizibwe wabaaba Sowedi yali muganda wa mukwano gwange yafa لأن استئذانه من حسن العشرة omwami ono okumusaba ogendekeeka kimu ku bikulaga nti oli mukazi ekijja okuwangaaza obufumbo bwo naye okusanga nga wadduse edda n'olumbe lwawedde okomyewo waahfadhu likiyani lusra kikuuma nnyo okubaawo kwa famire illa okujjako idha kana hunaka urufa bainakum okujjako nga mulina empisa yammwe mu kitundu au qara'in oba mulinawo obusaini obulaga nti ekyo tekiina buzibu tadullu ala ridaahu kijaga nti asiima ne bw'oba ogenze bikhuruji lihajati ziyarati maharimeka ogenze kulambula baŋŋanda zo au nisaa oba bakazi banno au qada maslahati taliiku bimithlik oba olina ekintu ky'ogenza okukolako nga kikolwa era nga ggwe fahadha yakumu maqama al izni assarih wabeerawo obujulizi obulaga nti omukazi baamuyise kgenda kuzaazisa munne ng'ekyo ddala mu butuufu ku kyalo gwa kisobola olidde ekyo tekirina buzibu era obanga asabye olw'ensonga yennene thalithan ekyokusatu atii beera muwulize atii zawujuki beera mubuulize ewabbaawo fima yamuruki bihi min almarufi buli kyonna ekirungi kyaba akulagidde irdaan lillah kubanga Allah ajja kusiima wa adaa lilhaqi zawjifu okutuukiriza obuvunaanyizibwa bw'omwami likawuli nabi saa sallam nabbi yagamba man iltamasa rida llah omuntu anoonya Allah amusiime bisakhti nnaasi yadde abantu banyiivu radiya llahu anhu Allah amusiima wa arda nnaasi anhu era n'abantu ababadde batali basiimu bukeera enkya nga baki wallahi alazim bwe kiri omukazi ajja neyeekuumira obufumbo bwe n'abeera munnaddiini abawala ne bakyankala n'abaakula naye ne bajerega ne bavuma wayitawo emyaka ne bagana naye kamida yatusinga Allah abalagira ne bamusiima kubanga yakola nga Allah omukazi yeebikkirira teyeeyambula n'abeera n'ekitiibwa kye abajerega ne bajerega Allah akeesa enkya abaali bamujerega ne bagaa nti kamida yatusinga yakafumba emyaka 3 naye nga bano bafumba myezi buli omu n'atema
waman iltamasa omuntu bwanoonya rida nnasi abantu bamusiime bisukhti llah naye nga allah munyiivu sakhita llahu alaihi allah amunyiigira wa askhata alaihi nnas nalagira n'abantu ne bamunyiigira oba okutegedde ali ku siteegi yeeyambudde abantu basanyuke naye nga allah si musanyufu bujja kukeera ku makya abantu bennyini bwabagamuza naye naye yayitiriza bamulaba nga yeyambula mpola yayitiriza Allahu akbar. bajja kufa bakoneddemu nti gwakusinga naye nga basanyukanga oyo ye muntu bano bennyini bannaafe kale mwana ayina ebitone bujja kukeera enkyanga bagana naye bambi yayitiriza nze nyina omuvubuka mumityana wano gwemmanyi nga ze musiraamu y'omu ku bantu abaamansulanga mu kisimansolo wekyali kituukiridde ne bagaba bagenda ku stage ne bajjako essaati ne bajjako vesti ne bajjako empale ne bajjamu andaweya ne basigala ku stage enduulu neekwatayo buli omu naayolesa ekitone naye olwaleero y'omu ku batunulanga abagenda oggwa abantu bagana naye musiraamu munnammwe yayitiriza wallahi lazimu bwebamwogerako yakola ebitakoleka twamulaba bano si bantu bubona akuwoleza olina ekitone noyawula naye allah bwanakwatako allah ajja kukula banne bennyini abakusaakanyanga abagukusalire faatarafu bidhambihim bajja kukusanga nga wenno olinga enkoko erwadde sotoka naye kituufu omuwala oyo gwamusinga kannange yasukka bamekameka nga tubiwulira babyogera naye nga temwagendanga nabo yenagandi mubutuufu twakola ebikulu birufe twaja osanga omusajja ngaensuku eryawo emugoya naga nti twamusanyusa ebyeddiini oterekereza obisulamu Alhamdulillah.